bye wasubiddwa ku Lugonvu's Show. Nina gwe nabadde njogera nanga nti mwami Lugonvu, kakati omuntu gwe nabadde ngenda okusindika angambye nti eyo wala waakiri tufune wano mu kawempe kubanga nange ndi mu kawempe. Ansa yange yabadde nnyangu nti kakati mugamba agikunoonyezekawo mu kawempe awo. Nenne abo abagamba mu kawempe nabo bagenda okugulawo nga kawempe bababuuza ekibaguzaayo kubanga ekibuga kyakomanga ku Sapporo Kagwa. Abantu abaga nti wakiri mu Kyengera abo abasooka okugulayo bagenda okugulayo nga buli omu ababuuza nti ki ekiguze ekyengera ekibuga kyakomanga Nateete. N'abaagulanga Nateete nga ababuuza ki ekiguzize Nateete ekibuga nga kikoma Mmengo. Abaagula e Bulenga buli nti nga sisuka Bulenga awo kale wakiri e Buloba baakitawo baale mu Gganda okugulawo nga bagamba e Bulenga wala ekibuga kikoma Nateete. Yembeera mwe tuli. N'olwekyo obanga ofunzizza w'osobola okugula mu kaseera akogula. Enkulaakulana ejja kujja buli omu ali kwebuuza nti wafuna otya ewantu nti ate munnange zaali nseko buseko nti zitya. Tujja kutuukawo kansooke nkwanjulire bino mukama wange. Byawa? Ntegeereza abaguzi baffe bonna ba clients baffe ab'ebbanga. Ebyapa byabwe byonna bibino ndeese era nkusaba mukama wange okkirize mbikwasa. Oluddewo okuleeta eyo bando yaffe nga bandyamu amaaso nti bijja ddi. Kino kyekikadde mu twabi. Kati ekyo kitala residue kuli gwe twasukira residue kyeki. Kuno kwe kwasigadde residue. Kati ate nga gwogabye mayiro mu mayiro. Mayiro landi to mayiro landi. So si mayiro landi tulizi. Nga abalala. Alabye obugagga. Abalamaali abantu kati so ab'ebbanga ku block 174 Mawokota ebyapa byamwe byebi byakomyewo. Kuba n'abagamba bamu bikimadde obaddi z'ogwange n'omupunta wa mu musaveya ogwange guwedde omusonga eyo. N'omukono gufuuyiridde. Bona gumufuuyiridde omukulu. Kino kyani Bannayuganda enkya mujje munona ebyapa byammwe. Eby'estate ya bbanga yali ya 6.5 eya bbanga mujje munone ebyapa bino byafulumye mujje mu bintwaleko. Bye wasubiddwa ku Lugonvu's Show.